Kirinanye Kampala naye ate bw'otuuka mu bitundu ebimu obukyafu bungi nnyo nga bweraliikiriza n'ababeeramu ne basaba gavumenti ebataaseeko olw'embeera gye bayitamu nti bandirwala endwadde eziva ku bukyafu. Eno gy'osanga emyalo egigegedde, ebiku ebiruma abantu n'obukyafu obulala bungi. Ebiku, emyalo egibooze ne kasasiro amansiddwa buli wamu byongedde okuteeka obulamu bw'abatuuze mu Mengo Kisenyi kisangibwa mu Kampala mu matigga. Abatuuze basabye gavumenti okusitukiramu amangu okubataasa ku mbeera eno eyinza okubaleetera ebirwadde ebiva ku bukyafu. Wano kano akayumba kajjudde ebiku, sikyakola, ntudde wano myala mazzi, kasasiro mungi, tetukyalaba n'ezimmotoka za kasasiro, ne we tukuŋŋaanya kasasiro tewali we tutwala. Enjala etutta, ekiku kituluma, kaakati tetufe bufi, kazibe ensiriizi tutta. Byonna batuyambeko ku ebyo. Kuba bijja ne bituluma ekiro, ne bitunywamu omusaayi, oluusi ne tuvuna n'obulwadde obulala. Kubanga tetwebaka ekiro, bitusuza bubi. Bagamba nti yadde bafunye okwekolamu omulimu naye obusobozi bwe balina butono nnyo ddala. Bw'aba atadde saaviisi ennungi ejje mu bantu ng'okubajjako ebisasiro mpaka tuyinze wano njogerera ku mwala, okubawa obutimba bw'ensiri mu buleete gwe babiwadde tobyesigaliza. Emyala nabo bennyini we bagiteeka mu kamera zaabwe tegibadde bubi nnyo olwakubanga ani Kataabu ne Beatrice Kabagenyi temutubeereddewo mu bubi, mutubeereddewo mu bulungi. Tuli baana bammwe, mutuzaala, naye ng'ekituufu kiri nti mwebale nnyo. Yo embeera mbi naye omukulu kansala waffe gwe tulina Kayigo Moses yagezako kirwanyisa. Babaliko abakulembeze mu kitundu kino baliko okulambika kwe bakoze okusinziira ku Kabagenyi Beatrice Amoti eyaliko kansala w'ekitundu kino. Baroma na Mengo mulondo omuntu gwe mutagenda okwejjusa. Abantu bangi bajja ne bafukamira neyegonza n'omwakalu ne mu bantu ye buli kaseera abeera alwaziza, kaseera abeera afiiriddwa, mu bantu tagenda mu bantu kuyamba abantu kulaba bali mu mbeera ki. Kansala w'ekitundu kino Kayigwa Moses Kikwirwe asabye gavumenti okuvayo mu nsonga z'abantu naddala mu by'obuyonjo. Nsaba nti engeri gye twafuna obuyinza obupya, tulonze sipiika, tugenda kulonda ne baminisita, tutegeeza emirimu girina okuddayo wansi okukolebwa, abantu baleme kutulugunyizibwa naddala ffe abeeno mu mukoddeko. Kubanga waliwo ekirala kye ndabye nti tukirinamu obuzibu. Abantu beeno wansi mu mugotteko gye muyita ghetto baweeredde abaana abalina ziddiguli, abaana bala bafunye zi masters naye tebafuna mirimu mu gavumenti. Mu kwogera kwa pulezidenti w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga za COVID basabye essira liteeke ku kugulawo ensi baddemu okwekolera. Nze mbadde musaba pulezidenti atukkirize tukole. Ekirala tugenda mu kalulu kaffe kano aka NRM batuweereze buno bumasiki abantu tusobole obubawa. Kugulawo akedi, nkusaba kyokubiri kugula amasinzizo. Amasinzizo ago balyowa emyoyo ne bakutereeza nodda mu kkubo erituufu, nodda mu kkubo erituufu. Kintu kikulu nnyo kibadde kikwatiddeyo abavubuka baffe mu churches nga babeereeyo mu kuyimba kukola ki nga kibajja mu kugenda mu bikolobero ebibi. Bya Ora Gabriel ne Kyambadde Lawrence, Salt TV, Omunyo.